Mwemwe nabampuliriza olwaliro nzize okulagula ng'era gano mawulire ga bulaguzi. Njagala okubajjukiza nti 12 mu mwezi gwe September guno gwe tubaddemu era nga ennaku za mwezi 18 na 2 twabadde tuyingidde mu mwaka omupya okusinzira kalenda ya Mukama. Waliwo kalenda ya Mukama Katonda gy'atambuliramu n'ebiseera bye ebintu byakola ku nsi. Mu kalenda eyo twayingidde mu mwaka 1578 ogwo omwaka lwaki tuweza 15 kati lwakuba kalenda ya Katonda ebala okuva mu kiseera Katonda bwe yateeka Adamu mu lusuku lwe bayita olusaku lwa Eden. Kakati ekiseera kino waliwo ensi 3 Katonda zaataddeko emiwaatwa egigenda okuggulawo eggulu, nti emikisa gyonna ebigendererwa byonna Katonda byayagala okukola ku nsi, gino emiwaatwa gigenda okuba emiwaatwa Mukama gyayitamu okuva mu ggulu, gyayisamu omukisa gwe, gyakola bamalayika ne bakka wansi ate ne bambuka ku nsi ku mawanga nga bayingira mu nsi eno gye tulimu. Eno ensi gye tulimu genda kubeera n'emiwaatwa 3. Omuwaatwa ogusooka guli mu Israel, sijja kwogerako nnyo ku kano ka audio ku Israel naye kaŋŋambewe nti guli mu Israel omuwaatwa ogusooka. Omuwaatwa ogwokubiri gugenda kuba mu Nigeria, naye olwokubanga njogera Luganda nga nte njogera bantu eri abantu abannayuganda, omuwaatwa ogwokusatu gugenda kuba ku Uganda, guguddwawo mu Uganda. Kati ojja kumbuuza kino kyakoleddwa ddi? Amawulire g'obunnabbi gazze kyakoleddwa 2018 ennaku z'omwezi 18 September. Njagala okujjukiza nti Katonda buli w'abaakola ekintu ekirungi, ekintu ekirungi olumu kijja n'ebintu ebibiri, ekirungi n'ekibi. Ekibi olumu kijja kusigukula, kijja kujjawo, kijja kwonoona ebyo Katonda byayagala ajjewo, naye ekirungi ne kijja okusimbibwa. Yagamba nnabbi nti mu kamwa ko ntaddemu ekigambo kyange okusimba n'okuzimba, naye ate ojja kusigukula, ojja kumenyawo. Kati Katonda buli w'aba akolawo aba asigukula ng'amenyawo. Tulina ebintu ebibadde bituliisa, ebitusomesa, ebituziyiza nga byatusibira mu kutegeera kw'abazungu, era ebintu ebyo tutandise okulaba bitandise okuvaawo. Ebintu bye tulaba ebyonooneka kakati mu Uganda, tulabye abantu bayokyeza ne Makerere. Simanyi ani yagyokeza, tetujja kugamba nti bantu bayokyeza, naye Makerere yayidde. Omuliro ogwo ne wekanga, jjukira omuliro gutegeeza conversion. Buli kintu ekinaaba kinaakyusa energy, emmere gy'otasobola kulya onoogikyusa osobola ogirya, muliro gwe gugyokya. Ebintu byonna katugambo gye zaabu mu ttaka, talabika nga zaabu, olina kumuyisa mu muliro, omuliro ne gumukyusa. Kakati ekintu kiyinza okuba nga kiri mu kikula nga kyaziyizibwa kigumba, naye omuliro we gujja gukyusa ekikula ky'ekintu ekyo ne kiva mu bugumba ne kiyingira mu bintu ebinaakisobozesa okubeera ekintu ekibala ebibala mu nsi y'omwoyo. Tulina omuwaatwa oguguddwawo. Katonda ajjawo ebikadde ayingiza ebipya mu Uganda. Omuwaatwa guguddwawo ku Uganda. Omuwaatwa guno gugenda kuleeta enkulaakulana nnyingi. Kati onyinza okumbuuza nti guno omuwaatwa guggulwawo gutya, ate lwaki guguddwawo ku Uganda? Mbadde njogera ne one of my sisters Mwoyo, naŋŋamba nanzijukiza nti Uganda ye 0.0 ey'ensi yonna, nti equator we tulina equator, we tulina River Nile. Ebintu bino obigatta equator ne River Nile, ffe tulina 0.0 etandika. 0.0 ng'ekitegeeza nti ensi yonna ejja ku 0.0, oba eyinza okgenda mu negative mu kibi, oba eyinza okgenda mu kirungi, naye nga kisinzidde ku bintu ebikolebwa mu Uganda. Mu Uganda bwe biba bikolebwa nga biri mu mwoyo, biruŋŋamizibwa omwoyo gwa Katonda n'okukola ebintu ebigoberera Katonda. Nti 0.0 esobola okujja netutandika okudda nga yeekubira ku luuyi olw'ebintu ebirungi. Ebintu ebirungi ebyo ne bizaalibwa. Jjukira Uganda lwe lubuto lw'okuzaala ebintu byonna Mukama byagala bizaalibwe mu mawanga gonna. Tulina omugga gwe bayita omugga gwa River Nile. Wogenda mu byawandiikibwa mu lubereberye, mu kitabo ky'olubereberye, ogusisinkana baali baguyita omugga gwa Gihon, nga gukiikiridde, nga guli ogumu ku migga 4 egyali mu lusuku lwa Eden, naye ng'omugga ogwo
baguyita Gihon gwe gutambula ne guyita mu nsi za Africa, Egypt, ne gugenda mu Ethiopia, ne gugenda mu land of Kush, mutaka lya Kush. Kush ekigambo ekyo kiyitibwa omuddugavu. Kati we gugenda eyo ne gutandika okufukirira n'amawanga amalala. Tuyina omugga gwe bayita River Nile, we tuba tuze ku point 0 nti River Nile eyo Mukama yali agitaddewo yakusabirako, yakunoonyezako Mukama nti ebintu bye tukola bye tutuukiza mu Uganda nga bitya Katonda, bigulumiza Katonda, byambaza obwakabaka bwa Katonda n'empisa za Katonda mu bantu, nti ebintu ebyo ate bikulukutira ne ku mazzi, ne biva ku mazzi ga River Nile, ne biva mu River Nile ne bigenda mu Mediterranean Sea. Kati wogenda mu Mediterranean Sea, River Nile wemala okuyiwa nejja amazzi gaayo mu Uganda egayiwa mu Mediterranean Sea. Mediterranean Sea ate yo neeyiwa neetwala eyo mu Israeli, mu nsi z'Abarabu, neetwalako ne mu Bazungu, naye ate nayo ne yeegatta ne Atlantic Ocean. Weyegatta ne Atlantic Ocean, ate Atlantic Ocean yeseeyeeya negenda eyo mu Canada eyo, mu bifo ebyewala eyo yonna netambula netambuza amazzi eyo mu zi Virginia eyo yonna mu America, netambula netuuka mu North America ne South America. Naye ng'olubuto lw'okuzaalibwa lw'ebigendera bya Mukama ebizaaliddwa bitandikira mu nsibuko ku lubuto lwa River Nile oluviira ddala mu Uganda. Uganda erimu equator point 0 ebintu ebitandikira okugenda nga byekubira ku saidi ya Katonda, we byekubira ku saidi ya Katonda mu kifo ekyo, era point 0 eri mu Uganda, era River Nile, omugga gwa River Nile oguva mu Uganda ne gutandika okuseeyeeya nga gutambuza ebintu bya Katonda mu mawanga gonna. Kammale na kino mu bunnabbi bwange. We tuddayo mu lubereberye w'osoma ekitabo ky'olubereberye Genesis chapter 1 verse 1 to verse 3 n'ogenda 5 awo n'ogenda n'osoma nguka wansi. Bayibuli egamba nti Katonda yatonda eggulu n'ensi. Notice, yatonda eggulu okwolesebwa eggulu, wamala n'atonda ensi okwolesebwa kulinga ekisajja ekikula ekisajja, ensi eringa ekikula ekikazi. Wamala okutonda ebyo n'alyoka Bayibuli negamba nti ensi yali ejjuddemu ekizikiza ng'etabuse nga teyetegeera, ng'ensi eyonoonese teriimu bintu biruŋŋamizibwa mu mwoyo, nti nga ne mu lubuto lw'ensi lwennyini mu buzibu bwabwo nga waliyo ekizikiza, nga kitegeeza nga waliyo emizimu gy'ekizikiza egyawamba. Kati gwe nno w'otunuulira Uganda ku ssaawa eno tuli mu kizikiza ekyakazigizigi ddala. Tutandise okuva mu kizikiza mu Septemba 18, Septemba 2012 wetandise okuva mu kizikiza. Ebintu bingi nnyo bigenda kukyuka. Tugenda kwekanga nga ne politics abazungu gwe baatuleetera nga takyakola. Education system yabwe gye baatuleetera yiyo eyase omuliro ne gugitwala mu kiseera era kino kye kimu. Tulina ebintu bingi byonna Katonda byagenda okwozaawo, era nabagamba juzi ne mbajjukiza nti mujjukire nti tujja na kwekanga tulabe nti bino bye tugamba nti bagenda kulonda, bagenda kukola biki, byagenda ebintu biyinza obutaba nga we tubadde tubisuubira, lwakuba Mukama akyusa ebintu mu kiseera kino kye tulimu. Kati Mukama alonze Uganda. Kati wulira, Bayibuli negamba nti mu buziba bw'emizimu egibadde gitawaanya, egibadde gikola ebintu ebiziiza Uganda okubeera kikyeyina okubeera, mu buziba obwo ng'olubuto lwa Uganda lulinga omukazi omugumba. Mu bugumba obwo, soma lubereberye essula esooka, olunyiri olusooka awo, ogende wansi olunyiri okusatu, olwokubiri, olwokuna, okkiriraawo. Negamba nti omwoyo n'amaamira kungulu ku mazzi. Kati gwampuliriza oba ompuliriza bulungi, wuliriza bulungi nnyo. Lwaki amaamira kungulu ku mazzi? Lwakuba asooka kumaamira ng'enkoko weemaamira amagi g'abaana baayo. Ne bamala okuyiga okumanya maama engeri gy'alowoozaamu, engeri gy'ayagala okukolamu ebintu, wamala okumaamira ng'afunye okumaamira abasabi bayimiridde mu bifo byabwe, abantu abakwatagana batandise okukwatagana, ebintu ebitambuza amakolera ganatambula, ebikolwa ebinatambula nga bamaamidde, emisomo gitandise okudda, abantu batandise okuzuukira okuva mu bwavu, batandise okuzuukira okuva mu kwekyawa, mu bulogo, obulogo butandise okusaanawo. Okumaamira okwo kwe kugenda mu maaso kaakati Uganda emaamirwa. Ebintu ebibi bitandise okuvaawo nga bivaawo n'omuliro ne Saala eza Katonda. Katonda n'agamba leka wabeewo
ekitangala tugenda kutandika okulaba nga Katonda ayogera ekitangala okuyita mu basabi ne bannabbi. Mukama n'angamba jjukiza abasabi ne bannabbi batandika okusabira mu biseera byange mu bwakabaka bwange ne mu bintu bye natuma abatume mu bitabo byange ba Abraham, Isaac ne Yakobo. Uganda etandika okwejjukiza okudda mu bintu bino. Njagala kumalaka audio kange saagala kawanvuya nnyo. Kakati nowulira mwoyo n'amaamira kungulu ku mazzi. Katonda uli wabakola ekintu amaamiza mwoyo ate mwoyo amaamira ku mazzi. Kati okumaamira ku mazzi kitegeeza ki? Gega amazzi ga River Nile genkugambye agagenda okuseeyeeya ebintu nga gabitwala mu mawanga ag'enjawulo. Kati Mukama waasitula abasabi, abasitula asooka kuseeyeeyeza na kumaamiza mwoyo gwe ku mazzi. Njagala okujjukiza nti tuyina percent abasajja balina 75% y'amazzi mu mubiri gwaffe. In fact amazzi ge gasinga percentage ennene mu mubiri gwaffe. Abakazi balina ndowooza 55, abaana balina nga 65% ey'amazzi mu mubiri gwabwe. Kati nga kitegeeza nti Katonda uli wayogera amazzi gatambuza vibration. Wengamba nti vibration bagamba nti vibration e vibrating n'owulira eddoboozi okumpulira its vibration etambulira frequency emikutu oba egitambuza giyinza okuba empewo ezitambuza amaloboozi. Kati gwe okuwulira sound wave yange ogiwulira mu kintu kye bayita frequency ogiwulira lwakuba tuli mu mazzi. Ensi eno ejjudde mu mazzi. Ensi gye tulimu erimu amazzi percent 78 amazzi agali mu nsi gye tulimu. Ensi eno gye tulimu ejjudde mazzi kyetuva nga tusobola okussa kyetuva tubeera n'obulamu lwakuba amazzi bulamu. Kati Katonda bw'abazze okukola ebintu takwatagana na mubiri gwo okusooka, atandika na mazzi gali mu mubiri gwo, atandika na mazzi gali mu mawanga, atandika na mazzi na migga giri mu kifo ekyo. Buli mugga guyina omugaso. Kyova olabanga Abaganda ebintu ebimu baali babiteddeko nti simanyi ono Nalubaale, ennyanja ya Nalubaale biki, lwakuba ebintu bino baabiwanga amanya ag'omu mwoyo lwakuba byankulukutirangako ebintu bye tukola mu mwoyo. Naye Mukama kakati agamba nti ebintu bino byonna twali tubiwambye, tubikozesa amalogo, tubikozesa obujja, tubikozesa akasajja ku mitima ne tutambulizaako ebigendererwa byaffe ebitalina butuukirivu. Kati Katonda agamba tituzeeyo omugga gwe yassa mu lusuku lwa Edeni gwe bayita Gihoni, River Nile, tugumuddize lwakuba yagutonda n'ekigendererwa kyali kikye, si kutambulizaako bintu byaffe bye twagala na bazungu kujja tufuga olw'okubanga twenyigira nnyo, twenyika nnyo mu malogo. Ekirala kye mbadde njagala okugamba, amazzi Katonda agenda kukozesa amazzi g'omubiri agali mu bantu atandika okusitula bannabbi abasabi. Abasabi banatandika okusaba ebigendererwa bya Katonda ne bitandika okujja okukka ku nsi ne tutandika okukolagana. Israeli ng'ekwataganye ng'ekolagana wamu ne Uganda. Waliwo ebintu wammanga Mukama byagenda okukola. Tugenda kutandika okulaba amakolero agakola kompyuta, agakola tekinologiya anatambuza emikutu n'empewo ezitambuza radiation zonna mu 5G simanyi biki. Department ezo zonna bagenda kutandika ozimuvinga nga bazijja mu nsi amawanga g'abazungu nga batandika okuzijja bazisimbe mu Africa. Ebifo bagenda ozisimbamu era bagenda okutagetinga ebikulu ennyo ebisooka bye bamanyi nti eggulu liguddewo ye Uganda ne Nigeria. Era ku ssaawa eno mmwe abampuliza nga njogera, Facebook eyina office zayo enkulu. Facebook social media gye mbeerako eyina office zayo enkulu ezisooka ziri mu America, eziddako ziri mu Nigeria. Bayina Bill Gates ayina ebintu byakola ebya tekinologiya ebyokukyusa ekola robots zino ezeetambuza ezoogera zokka eza n'okugezaako okuvumbula okuzuula ebintu bino. Batadde office zaabwe eddako ey'okubiri enkulu bagitadde mu Nigeria. Kati ne weebuuza lwaki bassa ebintu byabwe bino mu Nigeria mu Africa, lwaki balonda Africa ku ssaawa eno olutalo lwe tulimu lulinga omukazi ali olubuto agezaako okuzaala. Olutalo lwe tuyitamu ebintu bye tuyitamu tulinga omukazi ng'olubuto lusamba atuuse mu mwezi ogw'omwenda okuzaala. Era ku ssaawa eno Mukama n'agamba nti somesa abantu bange ekigambo kimaamire kungulu ku mazzi, mu mazzi g'abantu agali mu mibiri gyabwe ne mu mazzi agali agatambulira mu migga n'ennyanja, nti ekigambo kitandika okumaamira n'empisa zitandika okukola, abasabi batandika okusaba, olyoka olabe Katonda watandika okulagula
mu bannabbi ngagamba leka wabeewo obusobozi, leka wabeewo obwavu, leka obufumbo obukwatagana, leka obugagga bujje, leka minerals zitandika okuvumbulwa, obugagga obuva mu ttaka butandika okuvumbulwa, leka ebirima bitandika okutambula, bitandika okukula, leka enkuba etonya netonyesa ebintu byonna bye twetaaga okumera ne bikula, leka tekinologiya owawaggulu ali advanced atandika okusibuka ng'ava mu Africa, nga Africa ewamba, Africa etwala, Africa ekulaakulana, ekitiibwa kya Mukama kitandika okuva mu Africa nga kitambula mawanga amalala, kive mu mawanga amalala kyetambule kyetolole ate era kikomewo mu Africa. Nga kati awo ate tulaga wa bannange, mujjukire Mukama ateekateeka bantu be kubakwata batwala kuno okuteekateeka n'okukulaakulanya bintu byaffe. Mukama anaatera okudda okutwala abantu be okubajja ku nsi abo abamuwuliriza abamwagala. Apostle Ngabo wano from the Council of Ngabo Gas Courthouse nsiibudde nze ngenze. Eddoboozi lye mbadde muwuliriza lya Mutume Ngabo wano from the Council of Ngabo Gas Courthouse mu Pearl of Africa, makula ga Africa mu Uganda. The land of Kush, the land of Ham, I'm saying tunalabagana mu kitundu kyaffe kinaddako.